Kabaka ow'eggongoola ya Okuzanyisa Kyaddondo nga ndi wano olwaleero tuzze okusaasaanya obulunde bw'Omumbejja Namyalo Margaret eseerera gyebuliddeko bangi nnyo bazze bakubaganya ebirowoozo nsonga n'omusingi lwaki twabya ennyingo batusaasaanya naye nga mu bimpimpi okusaasaanya obulunde olw'okwabya obulunde kimu ku kikuuma abantu ab'ennyumba eyo n'Abaganda olwo kuba nti bonna babeera bumu. Ekirala kwe kuggyawo amaziga tubeera nga ate oboolyawo tukkiriza nti munnaffe yagenda naye ate nga tulina okugenda mu maaso ng'abalamu basigadde ku nsi n'okukumya bano bamulekwa oba abazadde baba bafiiriddwako omuntu waabwe kale n'ensonga ezo zaali nkulu nnyo nnyo Obwakabaka bwa Buganda era nga zikyalimu oggyeko ensonga ez'ennono tubeera ku mukolo nga gino gyongera okugatta empya ez'enjawulo naddala nga tusinziira mu nnyumba mwe tuva mu nnyiriri mwe tuva bwe tuba emitume tuva ngaffe abalangira abasibuka mujjajjaffe Kibuusi n'emituba emikulu gye tuvaamu kitwongera okwongera okumanyigana n'okuba nti tutambulira wamu. Kino kizze kyeyoleka emirundi mingi weewaawo ng'eriyo bannaffe abamu abadde bazze baagala okugenda nga bakiggyawo balagana n'asikira gundi n'ekigambo ekyo olussagaana mpulira nga kikozesa kubanga okulaga omusika kitegeeza nti oyo amaze okukolebwako emikolo egy'ennono ate ng'omusika olyoka omwanjulira atakaasi na buli omu yenna alibwewo naye abantu bakitoosa nti ono omusika naye nga batulaga bulabi oboolyawo alibeera omusika naye nno kino kituyamba kimu okukuuma endyo zaffe enjiri zaffe entambula yaazo ate n'okukuuma okulaba entambuza y'amazzi ebika byaffe bye gajja gaddiringana n'okumanya obukulu ani ateekeddwa kukola ki n'okugoberera ebimu ku mpagi enkulu yonna yaffe ng'Abaganda awo nno kikulu nnyo okwabya obulunde ate nga lwetoloolerako emikolo emirala egisooka gimanyiddwa ebirungi egy'okutambuza olumbe okutambuza olumbe era twongera okuteekawo okumanyagana n'okumanya bajjajjawo bonna ensibuko zammwe obuvo n'obuddo bwonna olyoka ofune ate okkirizibwa okukola omukolo ogwo mpya eyo abadde wagudde Omumbejja oba Omulangira ekiseerera era gwe ono nze nyongera okukubiriza abantu bonna mu Bwakabaka bwa Buganda naddala abalangira twettanire enteekateeka eno ate ereme kubanga tugikola mu bufunze obw'ekitabo naye tugezeeko okulaba nti tumanyisa bannaffe bonna ab'enganda bonna tukuŋŋaanye n'abantu abalala mu kitundu bajje oboolyawo we banaalaba ebikolebwa naddala ngaffe abooli Obulangira bwe tuba tukoze bijja kwongera okusikiriza n'abalala nabo bagende mu maaso okuba nti ate tuzzaawo ebikolwa eby'ennono yaffe ebitukuumidde obumu okutukuuma nga tuli b'amaanyi ng'Abaganda ate mu biseeno ey'okusoomozebwa okujjudde. Beebaza abazze wano olwaleero ekirowooza kyaggwe tusaasaanya bulungi buno era ne nkubiriza nnyo bazuka bannaffe Abalangira n'Abambejja bazuka mujjajjaffe Ssinagamba Museko owokusatu mubeerenga tuteekemu amaanyi tulabe nga emikolo gino tugisoosowaza mwebalire ddala kyomuza kirungi kusukira ddala olumbe kaakati nga kusaba abakwaya bwenna kukuuma nnono yaffe ali mu buuyi buno nja kwetaaga abakwaya wange basooke bafune ekibeeri omumwa kitegeeza kukuuma nnono yaffe mu Buganda ng'etagenda nga n'omulala gwe nnina okuwasaganya naye ensonga zino ajje abeere kumpi tulabe bwe tulokola obudde abakwaya nga ne ku mmeeza eno emmeeza eno buli bakwaya wonna wooli
abakwaye bamaliriza ate nowa Mzee Yozefu Maria kitegeeza ndi kati ewava Mzee Yozefu Maria singa bamaliriza okufuna ekyokulya musika kitegeeza nti tugenda kusigala nga tugenda mu maaso ng'ekifaananyi ng'ennyumba esigadde ekyamakulu agali bakolera wakiri waliwo abalokole maze okuba nga tebakkiririza nekiriwo naye olaba nti being nti famire yinakairake oba mu lujja oba ku nnyumba n'ogenda ova mu nju ojja mu lusya tutambula wettu paka okatikkira atwala tuyita omukulu w'ekika kyaffe kirungi wano omuzeeyi abinyonyodde bulungi kibayamba okumanya nti ennono eriwa tetulina eddiini zaffe naye ennono esigala nnono kale tusaba nti famire esinga sigale nga zembulesinga okuba nti ennono yaffe kisigala egenda mu maaso. Mulangira Ssenfuma Timothy Musajja Ssubi mwami wa Kabaka ow'eggombolola ya Mukomye mu ssaza Kyaddondo nga ndi wano olwaleero nga tuzze okusaasaanya olumbe lw'omumbejja Namyalo Margaret eyaseerera gye buvuddeko. Bangi nnyo bazze bakubaganya ebirowoozo ku nsonga n'omusingi lwaki twabya ennyimba oba tusaasaanya ennyimba naye nga mu bimpimpi okusaasaanya olumbe oba okwabya olumbe kimu kukikuuma abantu ab'ennyumba eyo n'abaluganda olwo kuba nti bonna babeera bumu. Ekirala kwe kuggyawo amaziga ne tubeera nga ate oba oli awo tukkiriza nti munaffe yagenda naye ate nga tulina okugenda mu maaso ffe ng'abalamu abasigadde ku nsi n'okugumya bano bamulekwa oba abo abazadde ababa bafiiriddwako omuntu waabwe. Kale n'ensonga ezo zaali nkulu nnyo wano mu Bwakabaka bwa Buganda era nga zikyali nkulu ng'oggyeko ensonga ez'ennono nti bwe tubeera ku mikolo nga gino gyongera okugata empya ez'enjawulo naddala nga tusinziira mu nnyumba mwe tuva mu nnyiriri mwe tuva emituba emito mwe tuva ngaffe abalangira abasibuka mu jjajjaffe Kiwulusi Nagabula Musoke II n'emituba emikulu gye tuvaamu gyonna kitwongera okwongera okumanyigana n'okuba nti tutambulira wamu. Kino kizze ekyeyoleka emirundi mingi weewaawo ng'eriyo bannaffe abamu abadde bazze baagala okugenda nga bakijjawo abalagana kyono yanaasikira gundi n'ekigambo ekyo olussagaana kulira nga nkikozesa kubanga okulaga omusika kitegeeza nti oyo amaze okukolebwako emikolo egy'ennono kati nga musika n'olyoka omwanjulira abatakansi na buli omu yenna akuŋŋaaniddewo naye abantu bakikozesa nti ono emusika naye nga batulaga bulazi oba oli awo alibeera omusika naye nno kino kituyamba kimuno okukuuma endyo zaffe ennyiriri zaffe entambula yaazo ate n'okukuuma okulaba entambuza y'amannya mu bika byaffe bwe gajja gaddiriŋŋana n'okumanya obukulu ani ateekeddwa kukola ki ani ateekeddwa kukola ki n'okugoberera ebimu ku mpagi enkulu mu nnono yaffe ng'Abaganda. Awo nno kikulu nnyo okwabya olumbe ate nga lwetoloolerako emikolo emirala egisooka egimanyiddwa ebulungi egy'okutambuza olumbe. Okutambuza olumbe era twongera okuteekawo okumanyagana n'okumanya bajjajjawo bonna ensibuko zammwe obuvo n'obuddo bwonna olyoke ofune ate okukkirizibwa okukola omukolo ogwo mu lumpya eyo abadde wagudde omumbejja oba omulangira eyaseerera era gwe mwatema. Awo nno nze nyongera okukubiriza abantu bonna mu Bwakabaka bwa Buganda naddala abalangira twettanire enteekateeka eno ate ereme kubanga tugikola mu bufunze obw'ekitalo naye tugezeeko okulaba nti tumanyisa bannaffe bonna ab'eŋŋanda bonna tukuŋŋaanye n'abantu abalala mu kitundu bajje oba oli awo banaalaba ebikolebwa naddala ngaffe abooli olulangira tuba tukoze bijja kwongera okusikiriza n'abalala nabo bagende mu maaso okulaba nti ate tuzaawo ebikolwa eby'ennono yaffe ebitukuumidde obumu n'otukuma nga tuli b'amaanyi ng'Abaganda ate mu nsi eno ey'okusomoozebwa okujjudde. Mbeebaza abazze wano olwaleero wano ekirowooza mu Kyaggwe nga tusaasaanya olumbe luno era nenkubiriza nnyo bazzukulu bannaffe abalangira n'abambejja abasibuka mu jjajjaffe Ssenagabula Musoke II wano eBwerenga tuteekemu amaanyi
tulabe nga emikolo gino tugisoosowaza bwe giba gikutte. babuuzibwa mukasa nze mbadde katikkiro w'olulyo lw'abalangira ab'ebulamu manya ddala emyaka 10 naye jjajjaffe olulyo n'asiima n'ankyusa nenva obuweereza obwo neefuuka omubaka we ekigango kya Ssaabalangira wa Buganda Mukasa Namirembe Mengo. Olulyo luno olw'abalangira ab'ebulama wandiise olulyo luno nakazadde mu ndyo zino 5 ez'abalangira eziriwo mu Buganda. Olulyo olukulu lwe lulyo olw'olumera olulandiza kati Obwakabaka, naye eriyo olulyo olw'abalangira ab'ekibulala bayita ab'ekibulala, eriyo olulyo olw'abalangira ab'ebunkabira Busiro wano abamanyibwa ennyo era bakyamanyiddwa ng'abalangira ab'Essanja ey'Ekyotera, n'olulyo olw'ababiito ba Kamuswakooki. Buli nsonga yonna ey'amakulu wano mu Buganda alina engeri girambikamu n'engeri gyetambuzibwamu. Olumbe bwe lujja okukwakulamu tulikuma baga naffe tumulekera tumutereka tuvaawo tukomawo mu nju erirume tuyingiza edda abantu basigala nga basula mu masanja abo. Kati akaseera akayiseewo ebbanga eggere okusinziira ku bukulu bw'omuntu yonna olumbe olwo lusala lwa bizibu. Lwaki? Kubanga embeera yonna ey'olumbe, embeera ya bwidde, embeera ya kungubaga, nazzikuno nga babeera mu mbeera eyo oba omukolo gwonna gwa ssanyu, baba kwanjula, bakufumbirwa, walula balongo n'ebirala oluteeka mu mulembe nga guno tejja kubaayo mabirwago ana graduate birthday ebyonna tebibeerawo. Enviiri tezaasalwanga, okulaba tebaanaabanga, kulaga okunyolwa abantu bali muno n'ennyiike gye bali. Kati ekiseera bwe kituuka omukolo gusaana walikolebwa omukolo ogw'okukomya obukungubavu. Simanyi bakitabula nnyo abantu kubanga ne mu madiini abantu gebasoma iriyo bamuziteddwa baki ekikomya ki banja eri nebiri baggwanga bendera muzike baziddeyo. Kati yo Omuganda gati olumbe lwabizibwe
mu biti bibiri oli ayinza okugamba nti tebanjabizanga nga si muvubuka nga mwemugamba muntu mukulu naye ng'enjogera y'ennaku zino bweri yalaba omusana okusingako ku gumu yafuna ekitangala nga bakiyita nalabanga bino bintu byaki bya sitaani emagombe yanga ebikomye otalako musika kati omufu owakajanja bwati bwetugoberera byatugambye batitegeera amakulu ga lumbe ye kati agenze ali eri magombe abukuta kibino tebimukwatako ffe baleka mumbeera ey'okungubaga tugambe biri byonna ebyo tutakola akati ffe tuvunaanyizibwa okwejjako olumbu olwo mufulumya biga nti kino ekiseera kikomye enviiri zamwebwanga byonna nebikolebwa oli kakati ensonga eyeesooka nti si bavubuka bokka naye n'abakulu bagirabe bati ekyokubiri ekiri mu kwabya olumbe tuba tulina okulaga okuteekako omusiba omuganda takkiriza nakulekawo omuwaatwa emiwaatwa gyonna egirekebwawo gyegireeta abantu okusobola ensonga afuuka ensobole bw'okigeraageranya batambula n'olungereza bwamu muzungu aga nti nature ngozi bakyo nti obutonde tebukkiriza kulekawo muwaatwa mu by'obutonde kyobula nti omuti bwe gugwabaawo ekimererezi ebigira ne bigumizaawo mu ngeri yaabyo kati mu ngeri emu ne kalca obwanga nabwo tebukulagana muwaatwa era bwe gutabaawo wajja kujjawo ekimererero obundi ajja kwefula nti tubaala mutumye obuoni akoze eki ajjuze ki ekintu ekyo kyemutaakola kati oli wajjira ne tumuteekawo mu butongole ayabulibwe ku banne kyona yazze mu bigere byani byabwe kakati obuzibu bumuwe bujjira era nga bijjira olusi mu ngeri ya ddiini y'omuzadde n'alaalika abaana be oba abaana be bo ne beetwala batyo ne baga nti bonti temujja kwabyalo beera telujja kwabizibwa wano kakati ekigambo omuganda kigenda n'okugandagana okukwatagana era ab'oluzungu nti abaganda very relational people kitegeera kakati bwe kiba beekityo gwe toyinza kujjamu akaganda kamu ako oluganda lumu lwokka olw'omwana abaana n'omuzadde we ne lusaanikira oluganda luli olulala lwonna guno omugenzi abadde ssenga abadde jjajja abadde kojja abadde mukuza abadde kikati eyo vacumu oba ogireseewo ani agijjuza kuba gwe kwematiza wekka nti ffe ng'abaana tusazeewo musazeewo kati musazeewo nemusaliddewo nabali abajjwa musaliddewo n'abazzukulu bo balina ekibabanja nga babanja kojjaabwe jjajjaabwe sengaabwe ani yonna yonna so ensonga ey'okubiri lwaki tukisamba nekidde ebbali okujjuliza eŋŋanda ziri zibe nga ziri waliwo okukwatagana bwolekawo gaapu eyo oleeta ebizibu okitegeera ensonga eyokusatu lwaki twabya obulungu buli muganda yenna onyeko naawe atambulira mu bulongo nga bano bannaffe bugirira batambulira mu busatu bwabwe obulongo olide bali batambulira mu twinite tugamba eno tugiyita twinite ey'obulongo buno era waliwo buno obuzaala obujja bwe naye obwabalongo bano betumanya abaabwe naye buli muntu yenna ajja ng'okyali munda ya nnyo kino kye tuyita ekitanyi placenta mulongo mukulu nnyo mukalu kyaziza enjawulo bo bannaffe abazungu placenta bagijjayo kati nga abagirima ne bagiyita mutahofe nti mother cake yerabirira era oli agijjayo ne bagimerengula ne bajjamu n'ebizigu ne basiiga ku nsusu embugubu zigire bwe babira bwe bati abamu n'omusayi ne bagunywa ffe wano tukiteekamu ekisukkako ku ekyo nti oli aba muntu wo aba muganda wo ate nga ye mulongo eyakulera kitegeera kakati omwana bw'azaalibwa bw'avaayo ekimufuula omwana nti eba musulika bw'ati eri musanya n'akaaba ekigambo ekyedda eky'oluganda okaba kiri kuyana mu kigambo muyana mwe muva nawe erinnya eyo nti mwana oli eyakaaba kakati ono avuddeyo owokubiri ng'ekitanyi eyakulera gwe tufugika ku kitooke nti ku bulongo bwenyogerako nti eri mu butonde mu bimera ekitooke ekifuuka muganda oba omusajja yembidde omukazi ekitooke nakitema
bagenda ne bakufugika na buli kintu kyonna ekimera ku mubiri gwo zibe enjala zibe enviiri ate tuzifugika ku mulongo oyo. Kakati oyo yaba yasirika omulimu gwe yagukola nga akubezawo ng'oli munda bw'afuluma eno yasirika abawo omulala amweyimirira ku ludda eno lwaki olw'obuzaale. Kakati gwe bw'ogenda noga nti banjabizanga lumbe tukuwulidde ng'olekanye nnyo oyogedde by'oyogedde kati omulongo eyakubeezaawo ye kakati agamba ki? Kakati oyo ffe tumwogera tuga nti oyo naye atubanja bwe nooba twagala kutubanja ye oli atubanja nti kati mu bulongo bwaffe nga bwe najja n'ono omusikawa oyo olubuga aluwa kigera mukulu. Kakati ffe tukulabe tutali nomubalangira nti bweweerogoza bwotyo olaba omusana gwo nga bwogize byonna byoyagala byogere kasuluga nti temunjabizanga luno tujja kulwabya lwaki tujja kukomya okutungubaga oba oyagala oba toyagala ne bw'otugoba mu makaago tujja genda wonna wanabizibu obungi twegekerezeewo ennyumba yo kwegekereza kubanga yeesigamye ekintu tufuna egyo ekintu kiteekawo benga ensiisira eyo n'emirawo ku lw'ennyumba yo ne tufulumya olumbe lwo twetwejjeko ekizibu ekyo okiwulira tuteekewo n'omusika eyo vacuum ebbanga eryo omuwaata ogwo tukuzibikira mune mugenda n'ebyammwe naye nga kati bano ababanja bafunye senga bafunye kodda bafunye taata bafunye ate ebintu by'omufu bintu bizibu gweoyinza okwogera by'oyogedde ne wayitawo emyaka 3 ate n'ojja okukomawo ng'otawanya ojja olowooza abantu ninga nzisirina musika nze saazaala kati luli wali oyogera birala naye kati akomawo ate obanja ebyekiralu kyoba nti tugendera ku bibyo fe abakyatambuza obulamu obwene tujja kwabiri egamba mu bufunze ekireetawo obuzibu no bantu butategeera nsonga eno nabutabeera bamalirivu kiko eki kibalina okukola ki okukola naye singa osaba nti olumbe lujja kwabizibwa nga bavunaanyizibwako omutendera bonna bamuli baganda be bamuli bakitaabe bamuli bajjajja bamuli baani bonna enyinyi bezituka okwabya batuzaabya waba tebaagala ne beetugira ku munyanja ng'enjogera bwegamba kati waliwo kwegamba okwewaayo obumalirivu obwo kati wiiru bwebulawo kati bano nga bajja bakola bye baagala okukola tebalina nnyo ensonga eri awo y'amaanyi nnyo gye beesigamyeko bye bagala n'okukola omukolo guno abamu batya ebigenda maaso babiyita ebya sitaani tenze saagala lubugo kubanga olubugo lugenda muki simanyi mukusamira n'ebirala bifaanana bye bityo okiwulira saagala ndeku mudiini ndodde kwetambuza mwenge abo nabo obasaasira endeku eno ogiraba erimu omwenge omuganda naye kwekoma n'amazzi bino ebitupa bino byetunywamu amazzi abatambuza walagi mu kyalo batambulizaamu walagi kati mulekeyo okunywa amazzi n'okwecupa zitambuza walagi wanki muvunaana endeku erimu omwenge kakati ecupa nazo mugaye temujja kuddamu kunywa amazzi kubanga baziteekamu walagi engoye zino enjeru zemulaba kati namu masabo gyeziri kati mulalekeraawo okuzambala bwemuba omusiraamu kati mujja kuzinga muntu musanda kubanga mwagirabako ng'egenze mu ssabo obwebussa olubugo terulina kizibu ku lwabu ng'olubugo tegeera ssebo kakati n'akasembayo nga buli abeekwasa ensonga ze muba bayisaako ensonga kubanga nammwe temugenda nnyo wala kuba funa bye boogera eddiini zino zonna zize ziwakula obuwanga bwe bujja twetutwalirawo ebyomwoyo n'ebyobuwanga gye zaayita obubise mu bangereza kyobulaba nti ono bajja bagamba bazze kulwanyisa bisiyaga kabaka siba yali muzogo nakinaki kati wayisewo emyaka nga 10 kati bo nekitongozebwa bwabwe kati era ne bajja nti kati kino kyekirina okukola ki okukola ayagala okwetaasa ono ntayagala kikola aga nti ate kiri mu buwangwa bwaffe taga nti kiri mu bayibuli taga nti kiri mu nzikiriza kubana bali bajjaga nti gwani atuga nti enzikiriza egy'okukkirizaamu yensinga eyaffe era omuzungu akusekerera busekerezi naye badde eno ne baddukira eno ate mu buwangwa bwe baalumba nti ate kiri mu buwangwa bwaffe naye kyenjagadde okujja ate kisingako awo mu ddiini ezo zonna bube busiraamu bube bugundi bukristaayo mu bulaaya ne mu buwalabu bafumbiza abaana abava mu Uganda bamama bamwe ya sisters muze buli mulenzi buli muwala
Buganda wano muba brother and sister, mu bazungu tekizira, bebayita ba first cousins, mufumbiriganwa naddala ne muloyo families mufumbiriganwa, era ne mukola ebikolebwa mu ddiini mu buwala bw'ate kiyitira n'okuyitirira ekyo. Kati bwebabuuza wano baga nti sinza kufumbiza muntu kikive, si kive lwakuba kijja eri mu nzikiriza, kive lwa buwanga bwa wano, naye kive ono avumirira endeku n'ebirala byonna, ekyo takivumirira yadde amanyi nti wano tayinza kufumbiza muntu alinga oyo kubanga kiba kive. Kakati owuliranga abantu nga bajja basengeka ensonga bwoti, ate ng'obabuuza agali tukkirize endeku bulubi, naye n'obufumbo buli bwe twogeddeko na bubi, byonna bibi. Father yatugambye n'ebibi waliwo ekibi ekitono n'ekibi ekinene, si bwe tugamba. Omuganda yagamba nti n'ebibi bisingana okusinga waliwo ekisinga ku kinnaakyo, lugero nti n'ebibi bikola ki bisingana. Tumanyi engero z'Oluganda, kati ekibi baga nti ebibi bisingana luggwayo lutya okoma, kati baga nti ebibi bisingana okuganza nnyo kuwakiri oganza nnyazaala, okwagala maama wo ekibanga bwoti bwokemeddwa wakiri oyagala maama azaala mukazi wo, noli aba maama wo azaala mukazi wo, nono maama akuzaala, ekiba nti kati muli mu buzibu otyo, genda oyagala oli azaala maama wo azaala mukazi wo, ekiba nti endeku n'olubugo bikutawaanya, naye ng'ate okkiriza biri eri bw'ategeera ebyoga nti kangende n'endeku n'olubugo, mwe abagenzi nakiri mulinga abagenzi nani nayagadde nnyina. Nemugamba abantu ebintu ekyo bajja kubajjako akajanja kaabwe, mwegasa mwagala ekisinga kaabwe.